taata w'omuwala eyatta Martin ssaawa zino akuumibwa ku poliisi e Matugga. Kankikuddiremu kyaka amagezi gaze. Oluvannyuma lwa taata ono okukwatibwa ng'amaze okubeera nga adduka, we yamala okutta yadduka then ne bamukwata oluvannyuma, akwatiddwa era akuumibwa ku poliisi e Matugga nga fayiro ye we yeeyongera okubeera ng'evugibwa atwalibwe mu kkooti atandika okubeera ng'awera ennemba n'emisango gye yazza. Okusinziira ku musajja ono amanyikiddwa nga Musaasizi Herbert agamba nti ddala kituufu nakuba omwana amanyikiddwa nga Martin era bwe ntyo ne mutta. Era nga kinene agamba nenenya olw'ensonga yagamba yakikola mu busungu ate nga tasoose kubeera nga alowooza kyekinaddirira. Naye agamba nti nasooka nengezaako okubeera nga ndabula omwana ono Martin. However, teyatwala kulabula kwange. Then oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga neera addamu n'amusanga ne muwala we kwogwo omulundi gwe yamukubirako emigoba nte egyamuviirako okubeera nga akiserengeta eyo ezira kumwa. Okusinziira mu bigambo byagamba yenenya, okusinziira mu bigambo byagamba yakikola mu busungu, okusinziira mu bigambo bye agamba yandisabye abeere nga asonyiyibwa. Abantu bangi bafunye endowooza ez'enjawulo nga wenze nga nzikuteerako wano ku SMX Media nti abamu bakkiriziganya ne taata ono ekikola kye yakola, abalala bagamba taata kye yakola totale kyali kikyamu, ate abalala ne bagamba kye yakola kyali kituufu naye ate ekyokutta omuntu ate kiba kisusse nnyo. So abantu endowooza za mirundi ng'esatu, abagamba kye yakola kituufu, abagamba kye yakola kikyamu, n'abali wakati nti yakola kituufu however ate kyayitiriramuko. Naye nga taata fayiro ye eri mu kubeera ng'etambuzibwa nera ssaawa yonna etwalibwa ow'omulamuzi asobola okubeera nga etandika okubeera ng'ewulirwa, emisango gy'esobola okubeera nga gimusomerwa, n'omusango oba ekibonerezo kisobola okubeera nga kimuweebwa, oba asonyiyibwa asobola okubeera nga asonyiyibwa. Nuko SMX Media ndasigala nkuleetera updates gwe kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.